tulabye omuvubuka avudde mu kyalo bannange kalina simu nnyo nti buli mu nyumba gukola ki Nalonga alina akantu ke yangambye ako kalina simba wakati ti buli wayogera ne Ssaalongo obulamu bwe bwonna buli ku kalina eyo ontegeera bulungi kimu bibiri abeeramu gakamaliriza eki ontegeera ennyumba yange eno ngenda bba wasende kamaliriza ennyumba eno it is an investment esaazi neyinga egenda mu bukadde ng'ebyo ku bibiri mu ameka naye gawo kyatu bagenda zimuwa mpola awo nawo waki weetaaga okufuna obwenkanya waliwo kampani etunda ki ettaka nga tukuze tugiwulira nga buli omu yandeetaze agenda aguleyo ki ettaka kati tulina okumanya obukakafu kampani yeyeekobaana oba byali bya ddala kati emboozi bwesigala awo wala gyosigala ni kampani yeekobaana n'ettaka lyaki lya Ssuuna ogitwala eyo emboozi so abantu tulina okufunako ku bino ebisatu kigwawa